Omukolo guno guyindidde ku ttendekero ly'abakulembeze ekyankwanzi era nga abakozi abawerera ddala 250 be bayisiddwa okugenda okutandika okukola emirimu egy'enjawulo mu kitongole ekiwozi ky'emisolo ki Uganda Revenue Authority oluvannyuma lw'okukuguka n'okubangulwa mu buweereza obw'enjawulo. They have the materials. Ladies and gentlemen, card number 5 is under request. Bw'abadde ayisa abakuguse, Minisita Matya Kasaija asoose kubayozaayoza olw'okwewaayo ne basoma kyokka n'abategeeza nti eno ntandikwa butandikwa nga bakyalina omulimu ogw'amaanyi okugenda mu maaso nga bayiga ebipya nga bayita mu kwongera ku misomo gyabwe. Let me warn you, there is no end to knowledge and there is no end to learning. What you have gone through the 2 months is just. And also, there is so much more you need to learn in order to perform your duties as required. Onera simya enkulaakulana ekoleddwa ku ttendekero ly'ekyankwanzi wabula n'alabula abavubuka ku nguzi basensedde ensangi zino olw'okwagala okufuna amangu bw'atyo n'abasaba obutatwalibwa buntu butono n'ebikemo wabula bafube okukola. Don't be tempted to rush in getting riches quickly. You will not be able to enjoy them well. I'm not saying if you have a good deal, not cheating, that you simply throw with. No. If there's a good deal, make it, but don't cheat your organization. That's what I'm saying. They will tempt you. So, my advice, behave like this here. Don't allow anybody to bribe you. If someone bribes you, tell him, please, attempt to say, you don't bribe, I don't need your money. I will make my own money. Yakulira ekitongole ki URA John Rujoki Musinguzi asibiridde abatikkiddwa entanda y'okubeera abakulembeze era abaweereza baleetawo enkyukakyuka mu mirimu gyabwe nga boolesa empisa obwerufu n'obwesigwa naddala mu kisaawe kino eky'okukungaanya emisolo kye bayingidde. Self-discipline, and this I refer to self-management, self-control, self-motivation, self-reliance. Self-effectively requires that you hold yourself to a higher standard of accountability than others do because you are held responsible for your decisions and your actions. Therefore, set high standards and always be honest, especially when you come short. Oluvannyuma Minisita Kasaija ayisizza ababanguddwa okugenda batandika okukola mu bwesigwa n'obwenkanya basobole okuweereza ensi yaabwe. Now, singular and great honor to declare this course closed, and I commission you to go to the country and do what you have been taught, and we see Uganda becoming a better and better country to live in. Eno BBS telefine yaffe olaba amawulire